po jako akawuwo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'e Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Sempa avuddeyo n'asaba bannakyaddondo okubeera obumu okulaba nga bamaliriza ekisaawe ky'essaza. Ng'okwogera bino abadde atema evvuunike ly'okuzimba ekisaawe ky'essaza Eggombe mu Kyaddondo. Okutema evvuunike lino kubanga Buganda kino ekyetaaga mu buli ngeri yonna ekyetaaga. Ffe nga tukyalowooza okukizannyirako omupiira gwaffe ogwa Kyaddondo, naye obwakabaka bulina kinene nnyo tebuyinza okujja muno kubanga mumanyi bulungi nti obwakabaka baffe tebulina ebusolooza. Naye mwe abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwe mubuyimirizaawo. Twebaza nnyo omulimu gwe mukoze olw'okuyimirizaawo obwakabaka bwaffe. Kaggo agamba nti abantu b'e Kyaddondo bakozi nnyo era nga mu kukola ekisaawe kino balina kubeera bumu wadde nga waliwo okusoomoozebwa eri bannaabwe nga singa bakola n'obumalirivu bajja kuwangula. Tusaba Katonda ekintu kino tukikoze speed okusobola okukiggusa kubanga abantu abaagala okutunyigiriza nabo tebatulese, naye naffe tebajja tunyigiriza kasita munaabanga mukola ki nga mukola tumanyi nga tujja kumalako. Omumyuka wa Kaggo asookera omwanika ow'omulimu ogw'okuzimba ekisaawe kino Haji Matovu Magandaza Ahmed ategeezezza nti bagenda kuzimba ekisaawe ky'omupiira wamu n'ebisaawe ebirala ng'emmotoka z'empaka, emisinde wamu n'ebyemizannyo emirala kubanga ettaka ddene lye basenze. Kubanga nga Kyaddondo tetubadde na kisaawe kutukyaliza nga tulina emizannyo gye tugenda okuzannyawo okugeza ng'omupiira, volleyball, ebikonde na byonna kubanga twagala ekisaawe ekyo kibeere nga kirina ebisaawe byonna ebikwatagana emizannyo gyonna mbiiro byonna kubanga tulina yika nga 12 zetugenda okuzimbako ekisaawe. Haji Magandazi agambye nti bagenda nakukizimbira mu mitendera ng'omutendera ogusooka kwe kuli okusenda wamu n'okusimba omuddo olwo nno bazzeeko omutendera ogw'okuzimba bbugwe okwetooloola ettaka lyonna yika 12 ezisendeddwa, era asabye abaagala okulanga nga bukyali ng'ebifo tebinnaggwawo. Era nti nkuba omulanga nga nze eyaweebwa okubeera nga nze mukuŋŋaanya w'ensimbi n'okuzitereka ez'okukola omulimu guno, mbakubira omulanga bannakyaddondo ab'e Kyaddondo awamu n'abantu ba Buganda ne Uganda bonna mutwegatteko mutuwe ensimbi tusobole okumaliriza omulimu guno. Era tukubira omulanga abamusiga nsimbi kubanga ekisaawe kino musobola okukirangirako ngaye mulangira ku bisaawe nga Namboole oba Nakivubo. Meya w'eggombolola eno Kasirivu Robert aloopedde Kaggo abatamanya ngamba abeesomye okubba ettaka ly'eggombolola eno. Okusoomoozebwa kunene ow'ekitiibwa Kaggo. Singa olwaleero mbadde omukulembeze wali waggulu nga siri mwana wa kisaakaate oba muteeketeeka obuzibu bwandibadde wano. Abaagala okubba ettaka lino weebali. Naye lwakuba bwe bajja okulipootinga ate balipootinga ku poliisi kubanga nze ndi mwana wa kisaakaate. Era nkakasa amawulire gonna gakutuuseeko nga balituuma buli kye beetaaga. Ssentebe w'abavubuka Gumbya Yusufu ategeeza nti babadde bafiirwa ensimbi mpitirivu mu kupangisa okutegekerayo emipiira nga Kyaddondo egenda okuzannya, naye kino kigenda kubayamba naddala abavubuka ba Buganda okutandikawo emirimu gyabwe. Tuli bassanyu nnyo nga ffe abavubuka naddala kubanga abavubuka ffe tusinga okubeera nga tutambuza ebyemizannyo mu Buganda ne mu Uganda. Lolwekyo twafunye omukisa munene nnyo kubanga tweyunzeeko abagagga ab'enjawulo n'abantu ab'ekisa abangi ennyo okusobola okuleka tuzimba ekisaawe kino. Ekisaawe kino projekiti y'amaanyi kiri ku 12. Omukolo guno gwetabiddwako abaami ba Kabaka ab'enjawulo kw'ossa n'abakungu okuva mu gavumenti eya wakati. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye Mukama buli kimu akiteeta lwa nsonga, temweraliikirira kubanga ye amanyi buli dakika abeera ku luuyi lwaffe.